Bom. Baby munonye. Yeah. Yeah man, yeah man. Wanye bya freestyle. Ndi wano ne muganda wange Big Sky Soldier. Nge kitukunganyiza olwaleero. Nabadde ne ka package ke. Nga njagala ka package ke kana kaje mu lujja wano. Agenda naye kukuba atandika okwekulungula asinkana ebizibu by'abe emmotoka bye basinkana. Abebe basewo abali eyo nkimanye nti Big Sky okuva ne leero ayina emmotoka ye eno n'ebirala bijja sente tukyanoonya nkolaganye ne Big Sky ono mukwano gwaffe gubadde gwa bbanga ddene tukolaganye okuva sigujjukira naye tuweze emyaka 2 tuweze emyaka 2 nga tuli wamu so namusanga juzi ng'agenda ku mulimu mu nkuba ne badde efudde emba n'empulira ennaku linga laba boyi wange kana kantu si ka bbeeyi nnyo ngamba kyali wange asobola okugira nga atambula bw'ati waneegomba ebirungi ajja kweyongerezaako yeyongereyo ono Big Sky Soldier era woba omulabye wonna manya olabye ttaano wange okujjawo nga mina kye mumbuuza nsaba mukwasi ekisumuluzo kye sibira ku shero sabisi nkikolera ku shero na toto bale neyanza nnyo kinsaha kisumuluzo kikino omukulu akinkwasizza kinva mu ngalo naye masanyo mukulu akimpadde ngende nekyange Kinsaha tusinkana mu kikuubo emyaka mingi nnyo emabega ne tufuuka ba mukwano nnyo nga ye akyasoma ku Buganda Royal ate nga nze nkyasoma mu kyalo ewaffe Kasawo era we namaliriza okusoma nenzija ne tutandika okukwata kyobamanyaye ekyafaayo kye nninaku ono mu kyalo kyabwe gye nasooka okugula ka Red Bull mu bulamu bwange ate abantu ne bamukuŋŋaanirako omanyi mu nsi mulimu ekintu kyotajjukira naye olunaku nasooka okunywa ku Red Bull ndojjukira nali Kasawo nebanga simwenge nti simwenge okakasa nti simwenge yali ankyalidde ku ssomero gye nali nsomera so muganda wange neyanziza nnyo neyanzeege nange ndi muyimbi era ngwa mu kibiina ky'omukulu nze ayimba akayimba ke bayita tweyanziza akakabaka gye kali waggulu eyo mukulu ankwasaganyizaako gwe munoonyerezeeko Big Sky Soldier ogera muwulira ayina naye eddoboozi akasuka Emmotoka bagimpadde kunnyanguyizaako nga ngenda mu performances okuyimbirako abantu ba Kabaka tugeze Kiboga n'abawagizi bange bangi yo n'emitiya n'ewaffe Kasawo banninze Kayunga kati mba nvuga buvuzi n'engenda n'ennyimba omukwano gwe ne King Saha okutuuka okuba nga asobola okugabira emmotoka guyimiridde gutya? King Saha mukwano gwange nga bwakugambye emyaka mingi emabega ewaffe bamumanyi mama wange amumanyi taata wange amumanyi baganda bange bonna bamumanyi nti twakula wamu era bamu batuyita n'abaluganda ewaabwe bammanyi sikonkona ne bwenzija wano era sikonkona kwega twemanyi emyaka twatandika okukola ffenna mu kikuubo emyaka nga 15 emabega nga ffenna tukyasoma tuze tubeerawo bwe tutyo mu kikuubo mwali mukola ki? mu kikuubo twali beetisi ne King Saha yali yeetika migugu nga muli ku street kyentuufu awo nga tuli mu kikuubo wennyini oyambukira awo mu kikuubo mwennyini n'oyambuka todde eri ku mini place wennyini mu kikuubo n'oyambuka mwalimu amaduuka mangi ge twakolangamu Days Agency anko waffe twawangaalirawo nnyo era mu kikuubo tuli baana baawo kitegeeza gye mwava ne mujja mu miziki gye twajja era twabeerayo nga bwe tuwandiika obuyimba mpola mpola twakolayo n'obuyimba obukadde naye kati nange nzize kyekiseera ndowooza naze n'ennyimba nnyingi naye tufrontinze nnyo olwa Kabaka lwe bayita tweyanziza naye sebo
obubaka obusembayo eri abawagizi nga webaza ne kabaka. Kabaka ki onampadde emmotoka oba oli muwenda mutebye. Nebaza King olw'omukwano ogwo gwe tumaze ebbanga nandowoozaako kuba badde ansanga nnyo nanvugako muwerekerako ku show naye yampise naŋŋamba sewa Big Sky Soldier jangu nkuweeyo entambula nze gwolaba seebase era ndowooza zigenza oweere mwana nga ndi wano naye nga mwebaza omutima ogwo abasiraamu bagaba abasiraamu basajja bagabi Allah amuddizeewo kyasinga okwagala. Tulabye akuwa kisumuluzo kyokka kaadi eriwa? Kaadi ejagimpa genda gimpa nkyuse njize emmanya gange transfer form mweziri omwo egenda kudda mmanya gange gennyini ssebo nekyangemu awo e Kampala esebo.